ati nempa ne mugamba ne mfukamira wansi ne nkaba amaziga mugamba tatagu naawe togenda wandi nyambye nombuulira kiki kyesiterezeza wa kyamantereze nete wandi kinkoze kisa kimanyira yangamba oli omwana mulalamuuko alinga mmere ya mwogo ekyo tekirimba mbongo ze nali alinga mmere yate alinga muwogo kika kya mwogo ekyemmere wansi giba mirandira naye nga mmere mu makati nku waggulu biba bikoola zenva. Kumukutu kwetuli Tronas Media amanya nga bulijjo Tronas mwebale okusubscribinga sharinga commentinga mwongere okubanga comments ezo tuzaagala nnyo mutuwe likes mwongere okubanga musharinga nga bw'osobola tulina omugenyi waffe omupya tuku ku mukutu guno nja musaba asooka ababuuzeeko amanya ababuulire amanya ge awo nno tweyongereyo. Malamusizaako nnyo abampuliriza era abandaba mwenna mu nsi y'ebiwa by'omukwano amanya mpitibwa Nabweteme Sylvia nga nzize banaye ku mukutu guno nange okubaako banaye banga ntuusa. Okay, Sylvia. Yes. Okay. Program gye mumanyi obulungi ebiwa byo mu nsi y'omukwano mwe tugenda kubeera nga ate oba tulabe ye Sylvia tugamba tya ayinza okubanga nga ye tali bubi akaseko nga kalala ako ndi bubi nnyo kiki naye mu abakazi bandibanga bampisa mbi ate mmwe abaami mwereseewa abasajja tuli balungi musajja teri asinga musajja mpisa nnungi tubajje wammwe ne tubazza ewaffe ne tubabeererawo ne mwefuula olwatuuka nze okuva nga nvudde kaŋŋambe nti mu maka ga kitange mu mikono gya kitange kale embeera tembeeredde ngako nno nnyangu paka okutuuka olwaleero. Obuzibu ki? Obuzibu obwo bwakufuna muno oba kankiyite nti baba babakulimba bulimbi nga bisuubizo byonna byonna byeyeyamye kusuubiza eggulu n'ensi ate ne bitatuukirira. Kusuubiza kugulira mmotoka n'atakikugulira akusuubiza okukwagala mu buli mbeera naawe n'omwagala mu buli mbeera naye ate we bituuka mu maaso eyo bigootaanamu okwagala nga kukendedde oba nze kale simanyi bulungi oba nze kizibu kuba waliwo ekintu kye nakulanga kyo sikirabangako ate nga nze bwe bakinkola ayayaya nempulira bubi enewe ngaki nze sikulangako kulaba nti omusajja asala ebiyongo nakulanga dadi wange ali ne mami oyo waavaawo ng'aleeta omulala simulabangako ng'asula bweru nti ate yasuze mugali amaka ate mugali amaka. Twakulanga internet tetugiraba ne kati tugiraba twakulanga tetulaba zino smartphone kati weeziri tukole tutya mbukyaliwo edda nga abakazi bafumba mudya bakyala nga banna bameka nze saabirabako nakulanga ate nga tetutambula enewe naye bwe bakinkola nalinga gwe bafumisa ebifumu mu mutima ne gutandika okuwandagala sina musaayi kuba guvaamu musaayi naye mpulira nga oba gwalwala ne gukugga ne gwefunyafunya kale kwegamba nga sirabangako nze ekyo. Awo n'okola otya? Awo nenzirukayo. Ekyo kyali kyamagezi? Anti muganda agamba enkoko ebojja kyeneemira.
Koggu wagenda okulanga tokyakisobola. Sijja kukimira. Nga kinkala obiridde. Awo baba kuwangudde. Bampangule naye. Kuba ttaano kukwemu. Omanyi obufaananyi bw'obeera okubyanga munno abaddewo buli kadde. Essaawa eyo okuba omukono ku mazongoto nga tokyamulaba. Ate n'endwadde nnyingi. N'amalogo. Kwegamba nga bw'agenda eri otandika kuwoza bufaananyi. Obwo obufaananyi obwo mukwano. Icu yange tebusobola. Sibwetaagira ddala nze. Kakati ate olwo bw'oviirayo ddala n'odda eno bw'otobera nabwo. Nenvayo nekola ntya? Bw'ovaayo n'ogamba nze munnange bino sijja bisobola n'ogamba nti ŋŋenze kanve mu bufumbo. Bw'olwo obufaananyi ne buvaawo. Obufaananyi obwo anti olwo oba ovudde mu bulamu bwange. Abaavuddemu abaaviiriddemu ddala. Kale kyesaakula sikiraba. Singa nali nakulanga nkiraba nti dadi alekaawo mami ate eriyo mami eri omulala munnange gy'asola oba nandigumye naye ekyo kyannema saakirabako. Paka nakati ezengato sisobola kuzambala. Olimba nojja kuzambala? Sisobola naye emyaka wegipozi nga gituuse eyo mu 5. Naye olimba nojja kuzambala? Sisobola. Tegisoboka. Waliwo iyo nsonga nnafu nnyo okuminkiriza. Anti kati olaba wano olaba bedetinga bwedetinzi n'olaba nti nero onyigirizibwa. Ku sayidi emu wabeerawo efunamu waliwo ekaaba. Naddala ffe abakyala abali ewaka tukaabira ddala n'olabira ddala nga omusajja nga byonna byonna obwetaago byonna byonna n'obudde bw'aba akuwa ate atandika booli mugole. Abugabanyamu. Kwegamba waliwo naawe olw'omukwano mupya ogumanyi. Gwakajanja. Ofuuse bikadde. Oli nga bamujjanjawaza bamusuukiriza kati awo mwana gwe. Embeera nga yo si nnyangu. Abaana ababo ne bafuuka ebyana. Omugole yafunye mumyufu gwe oli muddugavu amuzaalidde omuzungu mwenna. Ne bagamba abakazi abaddugavu mulimu ekyamu. Mwana batunyooma nnyo kala yaffe. Tobola namba esinga kati ekwata mu bizigo. Ne kampuni y'ebizigo njebaza. Tukwatamu ka basinga bakwatamu ze ndi ku kala yange. Tokyagala ekizigo? Nkyagala naye nga ekimyusa ekyo naawe n'obanga omuzungu. Naawe wandiyagadde ofuuka omuzungu. Kale togeza. Program. Naye tugenda kukola tutya kubanga omulembe gwegwo. Omulembe gwegwo. Eyo ensonga nze ndaba nnafu nnyo okukera ku makya n'ogamba munnaaye nze ŋŋenze olw'okuba wali baleese munno. Gwe kennyini olina okutereeza butereeza oba oli awo waliwo ebitatambula bulungi. Gw'olowooza kiki ekyandireetedde omusajja okufuna omukazi omulala? Ofuna omukazi omulala. Kale kwegamba simanyi nnyo kati nganze ku sayidi yange. Mba njagala nnyo omwami owange nampabulangamu. Anyway nnyinza okuba nga siri perfect mu bisinga naye ng'ogamba nti munnaaye mama gundi kino na kino wano munnaaye si kirungi. Either nkita oba nnemerako. Ennemerako mba mu nsobi ate oba okukita. Ate n'ekirala buno obufumbo ffe nga ffe bwe twefumbiza naye era ne bubaako obwasenga. Obufumbo bw'ennaku zino basenga nze nga wendaba basenga anyway. Bw'obanjiza ensonga yo teri musajja asobya gwe n'owooli mulabamu ensobi naye nga bo wayanja ensonga ze. Ate era abakulu bagamba gwe omukyala gwe mubi omuwala waabwe. Bw'abeera nga gwesenga wa mwana wa mwannyoko bawooli najja n'akuwaabira oba muwala wo najja n'akuwaabira osigala ogusalira musajja ogusalira mukazi. Kisinziira nange embeera mwe mba mpise waba alina ebimunyigiriza nga nange byanyigiriza mwana gwe era mbanga omusalira omusajja oyo ne mugamba tereezaamu naawe n'oba totereezezaamu muwala wange kati ye yaba asalawo gy'ali kubanga bw'obanga tewamumulabira
nga bo beera babiri munna ekintu ekyo kikalubamuuko kale engeri y'okubaawukanya. Waliwo ensonga yonna okuggyako oli okugamba mbu asaze biyungu. Waliwo ensonga yonna gye walabanga mu butuufu yeesaana yeetakyasaana kukuumira mufumbo okuggyako oli okusala biyungu? Eyo ey'ebiyungu ng'evuddewo, waliwo ey'ebiyungu ng'omwami asobola okufaako ng'asigadde akulaba nkuwa ekitiibwa takuyisaamu maaso kwegamba ate n'oli omukyala n'amukomako n'amugamba nti no mukyala wange oyo omulaba nti saagala omulabise we mwewujjewujjeko oba omukubira obusimu muleke nga bw'ali ye musajja omutuufu. Naye waliwo omusajja naye omutuufu akuteeka ku kisenge n'ogamba owaayi atava ku mulungi ofaawo nze nali simanyi nti abantu engeri gye balwalamu pressure naye pressure zaali zankubako enewe nembeera mu ddiiro naye nga lwaki nga ndaba munnange agenda ate agenda gye mmanyi naye mukyala enewe nali simumanyi yampemu ekitiibwa teyakwana kumpi oba nti ku kyalo kwe tuli yali wala naye nawulira nga nsaanawo nga nkitegedde ti bulijjo abadde nga nnimba tiŋŋenda mu mikwano gyange era gyasula mutima ne gukubeera omanyi munno bw'aba akulindi obeera omutima nga gukuli wamu bwe guti gwe ng'obwongo obukakasizza n'omutima bwa gyakoze eki yaddala genze mu bibye naye kasa gudda bwe guti n'akula n'okitegeera bw'oti n'ebikolwa otandika okuzza background n'ogamba kitegeeza n'obwe yagamba nti agenze wagundi yali eyo kitegeeza bwe yagamba nti agenze wagundi yali eyo nze namusika essaati n'empale nemugamba nemufukamira wansi nenkaaba amazzi gamugamba tata gunaawe togenda wandinyambye n'ombuulira kiki kyesitereezezza waawa kyama ntereeze naye tewandikinkoze kisaakimanyiira yangamba oli omwana mulalamuuko alinga mmere ya muwogo ekyo tekirimba mu bwongo nze nali alinga mmere yate alinga muwogo kika kya muwogo eky'emmere wansi gibamirandira naye nga mmere mu makati nku waggulu biba bikoola zenva nsiryangako bikoola bya muwogo naye nawunga kubanga wokisima n'okikwata n'okisosola eyo ebeera mmere n'okwata sitemuzi zaakyo enku n'oteeka mukyo kakati waggulu n'ogerekerako enva ezo bikoola ne zikola ng'enva nze nawunga nawunga oyo omwana alinga mu mmere ya muwogo nze nengawo bakati ngwa mu kiti kye bali bonna putunaawo yazaala gyali bali bulungi naye mwebaza omwami wange oyo aweerera abaana bange abaana bange bosi bakwatako yadde 10 kubanga saavaayo ti oba yampa omulimu nali sikola naye abaweerera ne mujja wange mwebaza bambi tamwe balinaako obuzibu twogera naye tolaba nti gwewaleeta weresulamu awo nenyanyi okunenya kyokunenyezebwa obufumbo obwo bwalimu nga nze omwami wange oyo yali tambuulira kiki kimuluma ng'ate alina gwakigamba sisita wange oyo obufumbo obwo najja nga n'ayogera bingingi muleke azunge akola atya nali mwagala nnyo omwana wa maama oyo naye anyway omukwano gwe nnina gyali ngwakendeera olw'obufumbo obwo kuba nze nali mmanyi nti nja kuzaala awo abaana bange kaddiwe n'oyo ekitegeeza mu bimpimpi nti obufumbo bwo wadde bwafa naye ekibutta bwalimu emikono mingi muntu wo n'abalala alaba ku saidinga y'omwami kubanga okutuuka ate era ofuna omukyalo oyo waliwo omuwala yali azadde abalo yajja ewange nga mulwadde ffe tunafumbira omwami wange nga tulina kubeera babiri naye ng'entamu y'emmere gye nfumba ogimanyi bweti nga tufumbanga kumpi ya kyalo oli omwami yalina omuze nti tayagala muntu n'akyala waka nga tafunyeewo kyalya
nasembeza wakati wabera kubo nasembeza omwana oyo najja ne musembeza ne tumujjanjaba olwatereeramu bwati yatandika okumugamba ng'ebigambo ebingi nja kufunira omukazi era omukazi baamufuna eyo gye yali abeera kuba yaŋŋamba ŋŋenze kukyala ko wa muwala wange omuwala oyo yali amuyita taata ŋŋenze kukyalako wa muwala wange naye nga mpaakinga kiwala kyange kye nalinawo kyali kimu nali nakamuzaalamu ebyo ebiseera mwana omu n'agenda okumukyalirako n'anfulira eyo omukyala ne baba nga beeraba neefuna olubuto olwokubiri olw'omuwala wange owokubiri namukomya ku baana babiri. Sisita wo amugamba nsonga ki esobola okumutuusa n'okubanga asobola okufuna omuntu omulala? Yamugamba abo oyo muleke azunge kubanga by the way that time ne sister wange gwenzirako yali akomyewo ewaka n'amugamba n'ekino kikulu kye nakyo kiri eno kyalemeddwa kyakoze eki amuzaalibwa maama omutata omu oli omwana oyo sister oli si wa maama wange ddala yagamba nti bakireke kizunge mwana wa mami waffe eyatusikira esitegeera kati era abeera wa Luganda gyendi kuba tugata bamaama mwana wa maama boyise wekyalo naye mufumbo naye yali mufumbo ebiseera ebyo naye ekyangootanya n'amaziga ge nakaaba ate naye obubwe bwaggwawo bambi naye manyi bagamba lwoyagaliza muka kitaawo talutta nnyoko obubwe bwe bwaggwawo bambi mukazi wattu naye enewe namusaasira naye nja nsaba Mungu afune obulala obupya obunaamuwa essanyu nga buli bwe bwali. Yakwagaliza ekibi mwagaliza kirungi. Ensonga nti mwami yalina ensonga ye yagigambanga sisita ensonga ki eyo? Ensonga eyo muganda wange nze nange waliwo omukale kaŋŋambe nti abanga mujja wange mukamulamu wange yambuuza ekigambo naŋŋamba maama Ttendo konze wange olinako ku muganda gwe bayita Rita konze nti ye omuyina konze muyina Rita kati ye yawulira linnya n'atamanya nti bagamba Irene ye yawulira Rita ate nga namuganda wange Rita ne mugamba muyina kyava ŋŋamba nti baawo naye beeyita ba brothers and sister kuba baalinga balokole konze woba ogamba ekikwatagana ku mwami owange oyo Irene kyotyo erinnya libadde limbuzizza naye ng'akulima empindi ku mugongo omuyita otya ne mugamba mwana wa maama waffe nti kale kwegamba bwe mukufuna omwami oyo gwe namulaga naye nga sikyasobola kati nfunye omusajja enamba y'abaganda bange ebeeremu no ekyo sikyagala oli mukoowu ekyo kyammala ate era kyanjigiriza ate era ne gye buli eno sikyakyagala kukyesembereza at least omuwaamu mukoddomiiwu ne baba nga boogera kuba abasajja mulina ebigambo bitono naye omuwe mukazi munno nayagala kulyako si kulyako kwonoonera nowaba taliddeeko naye nga kwonoonera abwonoona bwonna ne buggwawo webuti mbeera nga obonaabona naye ngaekintu oba yali alaba nga mmwe muli bulungi okusinga bo si nti kulaba nti tuli bulungi ye yali obulungi ye yali asinga okubeera obulungi kuba nze nayagala nnyo omusajja gwe ntandikidde naye wansi abaali balina baalingawo naye nga njagala nnyo ono ne mmanya nti nno nti tandikidde kafaliso bbeeyi y'ekitanda kyammeka nti abwe yatagenda kukeera kunnangira munayi wasanga nina sente zange saagala byakummanyiira ate ontuseemu amaaso nti ate kyekika ky'omusajja gwe nali noonya era ne mufuna naye bamenya ne kakati gwe kyanoonya katonoonya ayagala abayina ayinamu kati oliwaawo abwerere
owulidde mwana gwe ndi wa bwerere saawa ze toyina yadde zina okujjako oyo wenave nenkomawo ewaffe nesetolinga ekiwulira bino obufumbo bwange mbukwasaganyiza ngeeyo mukono obwasooka mukono ne buno obwokubiri mukono nenguma nenegumya notuula waka nentuula era nensinkana munnange omulala naye nentugenda ate ng'era naye nga ŋŋamba nti gwe njagala era oyo ow'omumbeera nze nga nguma nze nguma nogenda n'ogamba waikangene noono nfumbe oba ono yanaabeera omutuufu olaba ekinjogeza ekyo nti nno nali nesige ku bantu ab'embeera bwetyo yatunulira mami wange gyenvuddewe ne taata owange okutuuka mukama we yamujjulula maama teyali nnyangu tebaatandikira nti baatandika bulungi naye baatandikira mu mbeera naye paka bwe baakola ki baavaayo kale kwegamba nange nembeeramu obubaka mbuyite obanga busiru neŋŋamba nti abo abantu bwe bati oba bwe baba bategeera naye kino nkitwala eri abasajja nga ensawo y'ofu nfunda enfu tosomyeko kiri awo ate ekyokusatu empisa newookulidde nze abaana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi ŋŋenda kubagamba ebintu biringa bwe biti ddala ow'obuwala famire gy'ozaalamu sooka ogyekkannaanye effamire eya wansi ennyo omwana abo abatuufu n'ab'obulenzi bamenya kuba kyakuze alaba ewaabwe enneeyisa n'amaka ge mwayagala agakulembeze naawe kyokuze olaba ewaka bye naawe byeweeyisa naawe leka bikyukamu kufe nga sayidi y'abakyala kati gwe oyinza okukulira mu maka nga gategerekako g'abantu nga bayivumu n'osanga munno n'ogamba sanga ewaabwe baaba naye n'ogamba owaaye kankwate kuwona ate abeere wanjawulo singa wali we yakulira naye ate wamala okutuuka ku ddaala n'alyoka akulabanga gwe omuziina atategeera ng'alabanga ye ku bbanga ly'omulabiddemu n'ekiseera kyabaddemu ng'ali atya omu tasobola kukijjukira nti gwamu kale kwegamba bwongo obwo bwe bumutuusizza ku ekyo kale ebyo nabyo bitumenya nga ffe abakyala bw'ofuna omulala muganda wange wenfuna omulala nga ye ayinamu ku ssente ogamba awo nno nga yazimba awo kibeera oke naye munaye bano nga talina mulala tutandika musingi naye kati ate awo kankizzeeko wano kubanga mbadde nga nfuno abange bw'omu babatwala nange mba njagala kati alina kyokooleke omusajja owookubiri gw'ofuna ono kyali kitya naye yali mu nsonga mu buzibu bwe bumu oyo saamukwatako nti namukwata n'omukyala naye ensonga zange naye nagenda okulaba ayinamu akamanyiiro ate nga gwe weerabirire naye omulabirire yali smart wire kale kwegamba waliwo ebintu ebimu byesobola okugumiikiriza ne byotagumiikiriza nga bisingako okubeera atya esinga okugendera mu nkwawa z'omuntu nga talina kyakuyambye weewaawo embeera ebeerawo wali okola bituuse bigootaanye planning ekiddako naye ate emyaka ebiri tolina kiddako mba nkyakolawo ki otuulidde emikisa gyange kati nze nkoleko enkoze nkuteekemu olwale nkuteekemu abaana baabo awo kibeera beta nobeera ng'oli otya oli omu ng'ate ebbuba lyeri kusukkako obungi lisukako ggwe bwakusanga n'omuntu ng'alaba ngo ate oyo ye mulaba ebbuba lyalina nina n'olubale ku mutwe nga lulwe lwa bbuba naye nga tine gwakutte naye nga tesaamwagala
ate temubeerako maaka nti kituufu mwagala. Saamwagalako era saamwagala naye ate wakati oli kwonoona obufumbo bwe omukyala n'agenda. Omwami oyo yansaba nti butuufu bbaawo yannyonoonera obufumbo mwe muli bameka? 2. Lwaki tojja ne tukola kye yali ansuubiramu kye twali tukoze? Nali sigambangako nga sirina feeling omusajja oli yakuyita osobole naawe okola ki? Tumesasule naye kyagaana. Anyway, omuntu w'obanga mu mutobo y'omutima gwo nga bambi tomwagalangako, omutima gwo nga muli awo just nga mulinga ba mikwano, so nze nga nze ku sayidi eyange kiba bambi nga tekisoboka. Ate era saakolerako bwenzi mu maka ge. N'agamba nti naye saamukwatako naye kyamenya. Sajja yatta obufumbo bwange kakati kyoba okola n'okuntunga. Anyway, namuwawaabirako ku poliisi ng'engeri gyanteddeko olubale wano mu mutwe nkovu weeri. Naye ne bakola ki? Poliisi nga naye bw'ogimanyi teriwo kwawukanya egatta bugasa. Ate nga ebiseera ebyo nalina bebe wange nga wa myezi gyali ena omwana wange. Ate nga kuzaala lwaki opapa nali nondudde tokulowooza nti ku papa namala naye ebbanga eddala neeriwera emyaka gyalinga 3 naye nga sinnazaala. Omukwano weeguli naye kasita nazaala awo ebyo nga mpubira. Omwana yaŋŋamba mbu abakazi omukwano gw'ennaku zino n'abasajja tamanyi oba kasita omwana yaleeta obuzibu. Anti kati olaba nammwe abasajja nti abantu basobola okubeera nga beeyagala mwaka gumu 2 3 4 naye olukya ku makya namugamba munnaye Dickson omanyi mbeera erabika nno yakyuseemu. Embeera ekyukamu. Anti kati olaba obudde bw'oba omuwa ate omwana aba ayingiddewo nga yeetaaga keeya ey'enjawulo. Mba nkyogera bwe ntyo. Kati kyekireese obuzibu. Kyekireese bulifu. Kati abantu baleme kuzaala. Tuzaala naye muganda wange. Mubalansinge. Okubalansinga okwo. Obalansingira ku atali muto ng'omuto waali. Ate omuto anaakuwa ky'oyagala ku omukulu. Nkugambye naye tekisoboka. Simanyi. Ekyo sirina ngeri kigye nkinnyonnyolamu naye era nga bibeerawo. Kyoyagala kuŋŋamba ono ovaayo ddi? Ono asembye nanyeenya mu ttanka gwali gwa 3. Mwaka ki? Guno gwennyini nenyeenya mu ttanka. Dde nga bukyali. Neŋŋamba oli fuleesi. Abaana bagamba oli fuleesi. Obu kantere nteme no ndabe ekiddako. Mukwano tegunakutulugunya nnyo gwokyali bulungi. Ati nga batomedde ebisenge. Tubitomera nno. Tubitomera gobeeramu nno okutomera n'ogamba enkuveeko olaba munnaayo embeera. Naye wano gwe tonatomera bisenge bingi kubanga bwe tutunulatunulamu wali kiri ekyasooka wano gwa 2 naye abantu batomedde ebisenge mirundi nga 10 n'atuuka eno nekimutona n'adda eno. Eno omukyalo omubambi twali ba mikwano nga bwe mba nnemereddwamu ngenda nankansolinga naye nagenda netunulamu ndaba embeera kale mwali. Ngamba naye ono okumwebuuzaako oba mba mpenze kuba naye nga tali bulungi ekimukaabya kyekinkaabya ate ekyange ng'oba omuganda agamba yaddeko ng'omubi omweru naye ate ye ng'ali bubi bannaaye. Naye abasajja batumenya emitima mu ngeri ey'enjawulo naddala munno gwe walinga olabanga omuyita ng'omuntu n'otuuka ekiseera ng'omulabanga akasasiro n'omulaba nga takyakugwana nga takyakola ki ate bwakuviira n'omulaba nti nno baatuuseeyo nomumunoonyereza
abasajja betuviira mulekeraawo tunoonyerezaako nze kyo kano nkabagamba noonoonyereza ali atya ye kati yadda muzaawanyirira oba yasiiwuuka ate naddala mutwagala embeera embi abasajja betukyawaganya nabo embeera embi mu abaakwagala nze taata wa bano abaana ababiri abawala yambuuza yankubira essimu nga navaayo baamutegeeza nti waliwo yamugamba nti nakola ki nava yamanya nti naddamu neefumbirwa naye ate yategedde nti nakola ki navaayo yava kuba essimu n'aŋŋamba maama Ttendo wange simaa wanoba ne mugamba ani yakugambye nti nanoba baatugaaliwo eyasiŋŋaanye eyo n'aŋŋamba nze waliwo eyankubira n'aŋŋamba nti wavaayo ate gye wafumbirwa naye tye weebereremu munnayo Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya Dry Cleaning Services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete Stage aku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning okungumiikiriza yegwe nali njagala mu kusooka ekitegeera anti ategeeza nti kirabika gwe muzibu agamba gwe muzibu ate nti bunaye tubule wali yasobera ekyo wagambye nti oba oli awo omuntu oyinza kubeera 100% kwe tolinamu kirowoozo kigamba nti oba gwe kinyi naawe oluusi nawe okaluubirizaamu ng'okuggyako nti omuntu talina ate kati gw'otandisa okulabirira amaka Katonda alabika okubanga kale olaba obulungi bw'omubaga muganda agamba osiima basiima okoze eki ogenzi kyo kituufu omuntu akusiima ogenzi naye yansiima ngenzi n'akaaba neyeegayirira naye nga obwongo obwange nabutaddemu kalingi ebyange naawe mwana bikomaawo kiki kyoyinza okugamba nti mu butuufu anti kati olaba tonoba wa musajja ng'ensonga ekunobezza n'ogamba nti akwetondera nti egenda kuvaawo awo oba weekubye amanda eba egenda mu maaso kagamba omuntu n'obwakwetondera abamala biseera kyakulema okutereeza nga nkikunnyonnyola wali ebintu kikino munnaye sikyagala kati ntambuddemu onneetondera wennaddala onookitereeza naye waliwo omwami ono ensonga gye yali annyonnyola muganda wo gye wagambye gy'otanyonnyodde nti yali ayina ensonga gye yali annyonnyola muganda wo nga gwe tagikugamba nze teyabiŋŋambako naye muganda wo ye teyasobola gikunnyonnyola nti ensonga eyo yamugambanga nti nze muganda wo nkoze eki ayomba mbutuufu nga anzizaako ng'awo nentandika omumwa nemugamba naye gwe suubira nti ngenda kigumiikiriza kino kyonteekako aŋŋamba akati naye nga wali oyomba naye nga abakazi abasinga obungi bayombi nali emabega eri nali nga siyomba embeera eyo bwe yatuukawo nga ndaba tandekera oluusi na kyakulya oba okiraba tandekera kyakulya kati kwegamba ng'eno ewange yafuulayo safaari alinga agamba oli munne ngenze kukola oluzifuna bw'ati mu nsawo muganda wange nga naayo newooba gwe toyinza butayomba
nze nayomberanga nsonga lwakuba abantu abamu balina okutegeera bannaabwe embeera mwe bayita. Nayomberanga nsonga ng'alinga ali ku safaari. Mwana eno bwamala okupakasa ne ziwera mu nsawo. Akulekera omutwalo ogwo. Gwe n'amalayo wiiki emu n'ekitundu n'alyoka adduka. Njagala n'abakyala abali eyo bagende mu comment section awo batubuulire. Waliwo omusajja from nowhere n'afuna omukazi omulala. Waliwo omusajja asobola kuva mu bbanga n'akera ku makya jasi mu bbanga naga akanfuneyo omukazi omulala. Mulowooza tewabeerawo ensonga? Wabeerawo ensonga. Kale ensonga eyo tubeera ne basenga baffe naye nga tebateeseteese. Nze nayingira obufumbo nga nkyali. Myaka emeka? Nayingira obufumbo obwo nga nina emyaka gyali 19 naye nga tetulina nnyo gino mikwanokwano. Oba omuntu weteekateeka bw'oti ate nga wono bugamba nti nno abasajja waliwo omuwala gwe yalabye nga wanjawulo ekitegeera kale kyera nakifuna bwe ntyo kyaleka we yatuuka ku munnange nga wanjawulo nga ebirungo byo nga kyekyo ate nze munaye bye nali sitegeera mu budde obwo nze nali manyi omusajja kasita omufumbira emmere n'omwoleza n'olongoosa ennyumba n'omuwa n'ekyeggulo kiri ekyekirennyennye eyo waba akyagalidde nti obufumbo obubeera kale nga awo nga simanyi nti naffe abakyala tubaako ekyama kyaffe ekyekusike ekyabasenga nti omwami bamuteekateeka we bati mu mbeera ey'omukwano kale kwegamba nti obaako n'ekyenjawulo ky'okozesa omwami wo n'abanga agenzeeko ewooli n'alabanga gwaba asinga kale kwegamba obufumbo obwo bwe butyo bwe bwasanawo naye ate eno gyenvudde newe ŋŋamba nti kale nti kuddayo singa abadde yali nga yakyusaamu singa nzirayo talina buzibu tannawasa saamukwatako na mukazi naye ng'awo we neetereereza awo we natambulatambulako mu mikwano ekyo kyokka kye baŋŋamba nga nkinnyonnyola nnyo lwaki omusajja wange yaŋŋambye nti oli alinga mmere ya mwogo kama kikutakula buli lunaku obuuza emmere ya mwogo ebeera etya bagifumba wansi mmere wakati enku waggulu nva ati neŋŋamba kati abakyala abamu abakulu nga baŋŋamba nti kula neŋŋamba macuwa kati baŋŋamba kula biki kula nga sitegeera nakula ki kwebakola ki kwebaŋŋamba tebakinnambulirira n'embeera awo obumbu bwange nebugenda bwe butyo nebumpita mu ngalo nange nensikiriza nga ate ekintu kale ye kye yali agamba nze w'obanga oyagala okubeerawo olina ogenda fumba n'ono munno kuba ye simuta ate nze nga nakula sikirabangako go ge mazima naye kaakati era okyayagala woomu kati ensi njirabye naawe ensi njirabye oyagala bakubba bobbi kati nange njagala nzibeko nga nange we banzibako njagala nange nenziba nga nange we banziba naye omugwakusatu obudde bukyalo kyayinza kuddayo eri eri oyo tasobola kutereeza bajja kutereeza tasobola nze nina kyemulabamu gwe tokyayinza kulabamu akakyama amabera akakyama amabera nze kugamba ebigambo bino abasajja kagolakabonyeka oyinza okubuuka wano ate n'ogwa ku kyotasobole tekisoboka oluno ssebo n'ensawo omwana ensawo ezo ennafunafu ezo omwagala agamba olaba mwe abasajja temulina omuze guli gumu omukazi yenayina kasita akwagalira mu mbeera mwoli oba mu kiti mwoli ogamba ng'ono anjagadde n'abalala banaakola ki n'abalala banaalemererwa bajja kunjagala kati omuwaamu ku gaapu eyo n'omulala n'ajja n'anozaawo n'alaba ajja kwetereeza wanaawasa ajja kwetereeza mpale ku mukisa omulala ajje ajja kwetereeza nze sirina kyentya kagamba kati embeera yasenga yonna
Aha. Ensi wotambulako mu bantu ab'enjawulo abaagaliza babikugamba naye atakwagala akulekererayo nga wali akugamba kimu nga walaba naye nga talina kya nga ne womulambulirira emboozi talina magezi gasobola kukuwaawaawo. Naye bagamba abakazi abaddugavu balimu ekyama abantu abaami baffe baagala kkala kati nawe notera kukikwata anti labaye nze oyo eyanziririra mu bigere oli eyasooka yali akwata mu kizigo naye we namanyira nti yali akwata mu bizigo kubanga yagenda okudda okubeerawo ng'omwami waffe oyo embeera nga tennalongooka bulungi naaba ng'akoze ekizigo nga kiggwawo ate ng'amusanze n'obuvunaanyizibwa obw'abano abaana abange. Wandyagadde kukwatako mu kizigo? Ekizigo ekyo nze sikyagala nnyo kikwatamu kungi ebisa naye nga nkikwatamu just kuuma kasusu n'okubanga emyaka giri egy'obukadde nga tegijja. Kulwanyisa bukadde? Kulwanyisa bukadde. Bwe wandibadde nga omuntu agamba nti kati waayi kati essaawa zino mu butuufu nagalayo omuntu kati omuntu wandibadde ofunanga myaka ng'emeka? Sidda mu bavubuka. Aye emyaka gyange sikyayagala. Ono ngenda mutwale wa Kojja Kagatto. Kojja Kagatto ndowooza. Kojja Kagatto ndowooza tukikoleko wano. Emyaka 3. 45. 48. Nandiyagadde kutandikira ku 5. Wagala kinaatera kuzikira. Kati anti kukola ki? Kuzikira. Why? Abantu nno kankugamba ebigambo bino. Aba akweguya nga naawe omweguya ate bambi womusanga nga yakolamu talina kyatakuwa. Akaviiri osobola okukasibira mu budde ekiziga kwegamba oliwaawo mu mbeera nga life yiyo ne waba alina abaana abakulu nga bansinga nze mbeera naye omuvubuka bagamba abakazi abanoonya abaami abakulu mu myaka egyo mbu bagenda jasi kuwagala maali naye ebisinga mbu abaana be babimala. Kituufu? Be bakola ki? Anti kati labayo ate n'omwavu ennyo oyo omwavu ng'akuze mu myaka mwana bamuganda agamba enviiri enzirugavu nezikolerera enjeru kati ontwale mu mbeera embi muganda wange giri emyaka egyema nti abaana abakyala kati gino emyaka kigende mu myaka 5 ayina abalenzi bali mu myaka 20 mumanyi kutuukayo ng'ogamba nti kakati ono kakwasaganye kino ono omutaba n'omukulu kakwasaganye kino. Nedda baaba abo abamu babeera baseeguuse naawe baba baseeguuse ate awo muba mujja kulwala oba kankiyita obuko oba ku mwenna abaani ababulwala oba nga ggwe omukyala okugatta maama ne taata gye bali buli omu n'omutima gwe naye nombeera nga munnaaye nga ggwe omutima gwe gutyo kati abantu abatera okukikola ekyo ekintu be basajja nga otomedde omuwala ng'akyalimu obukyakazi n'omuwa ssente gyali eyo era waliyo omuwala gwendaba taata talina kyatamuwa naye ayina batabani be ekitegeera ate bali mu myaka gy'omwana oyo kati n'abasajja abakulu balondewo emyaka gye balina okwagala omwana w'emyaka 18 25 28 oba omwagaza ki bwe buzaamu omusaayi leka naawe buzaamu omusaayi anti oyo yajja okugatta ne mutabaniwo naawe omwagale nga ne mutabani ayagala nze gye emyaka gyendabye naye kati omukazi oba oli myaka 35 okudda waggulu oba 3 okudda waggulu ate kakati by'oba olidde biba bingi
buli kika kyonna kyonna oba okirabye naye nze ekika ky'abavubuka kyo nkikooye abavubuka bamanyira abavubuka bakukola ki bamanyira era bembaddemu benzaddemu kati bakyanjagaza ki kati olwo n'olowooza nti obalabye ababiri bokka mbambalabye awo mba sibalinamu mukisa pozi ng'oŋŋamba mbu waliwo b'osanze ne bakutomera nnaku bbiri ne babula bano nnaku kati nakisayininga myaka 5 kudda waggulu myaka 5 okudda waggulu ono omujjawo gw'ogenda okubba gye bali abantu balabufu gye bali si kubabba just obeerawo awo ng'okuumiddewo life yo kasaba nga asobola okukkiriza oba n'okola oba ne muzaalayo obwana bwammwe kati oyo nga bw'ati aba yeetaagayo abaana enewe kinene ennyo nga 2 okyayagala kuzaala kyalimu abaana okyayagala kuzaala nandiyagadde kati ate kati singa babadde nti abaana bange oba wabazaala nti wawantu wamu oba toweetaaga naye kati bwe mba nkyayagala ekyokugamba nti no neetaagayo omuntu gwe mba mbeera naye golowooza tasobola mu kusaba omusajja bw'omufuna leero wandibadde otandika kulowooza kumuzaalira ng'omaze naye ebbanga ki ddiba liwerera ddala ebisaanyizo bye mba njagadde ng'abinkoledde myaka ng'emmeka emyaka kisinziira okusanyusa kw'omutima mwaka gumu 2 3 4 newegiba myezi bwezi naye nga bizinensi mukwano yiiyo amaka gaffe gaagano ate kyekirala ky'oba okyayagala tomanyi nti bisobola okuba nga abikola lwakuba alina kyagoba ate kyagoba kyekisingako awo kyakunkebera kugenda bwakeera ku makya n'agamba nti kati ebintu ne bikyukamu ng'ate lwakuba ofunye olubuto manye embuto zirabika zikyankalanya abantu anti kati labayo wemba mmanye ewammwe bw'oba ongobaganyanga mmanye ewammwe ate sizaalira musajja nga simanyi bwabwe naku kijja we bamuteeka ebyo sibikola naawe sibikola seera kubikola ebyo era sibikolera ddala kitegeeza myaka nga 3 okulowooza nti ngenda kumuzaalira kati oli gwe namala naye emyaka emeka gyali kandabe era myaka 3 nentuuka nenzaala gwe nagumiikiriza nti kandwewo ebintu tutomera newoolwawo era otomera newooyangu era otomera naye n'abasajja bagamba nti batomera gyebali era batomera naye waliyo abakaaba kati oyinza okusanga muno naye ali eyo naye ng'agamba nali natomera bannaayo omukazi ayomba nti ayomba nze saagala musajja ayomba anti agamba ayinza okuba nga agamba nti gwe wali muyombi nze olaba ze nyumirwa nnyo omuntu olaba newe giba mikwano tyoba baneiba saagala nnyo kwatika kuyisiŋŋanya bigambo gwe mpito ŋŋambe maama gundi ensonga bweti ne bweti tennyumidde oba kino na kino na kino kyewankoze nja kwetereeza tubisolovingira awo enewe gye mbadde neiba wange mwagala nnyo kuba tetwayatikangako naye ku bbanga lyetumazeewo era nga yembeera eyo mwetutambulira nga buli omu abuulirira munne kino nedda ate nga netusigala nga tunyumya naye ng'oba twanyiize tunyiigamu essaawa nga 2 buli omu nga taba tatyanyiga munne naye ate olumala munnaayi kuba abaana batugatta bakyali bato okuggyako omu mikwano gino 2 oba obufumbo buno obubiri kiki kyojjukira ekyasinza okuba nga oyisibwa bubi mu mukwano ng'oggyeko egyo emikwano 2 emikwano gitya mukwano oba omulenzi oba boyfriend ojjukira n'ogamba nti okuggyako ono gwe nazaalamu abaana noono owookubiri naye bannaye gundi yampisa bubi
nze omuntu yenna nti noba okumpisa obubi nga mikwano gyange bibaawo n'ogamba nti noba wafunyemu obutakanya n'omuntu naye buba butonotono. Nze siri nnyo mukazi muyombi nnyo n'abantu nti oba nkyawagana n'abantu. Nze ku kyalo kwembeera n'abaana abato bakidi we bati banjagala kuba nseka nabo saaga nabo. Nze sirina muntu gwe mpisa mu maaso ate wabeera nga mukulu oyo abeera maama oba taata buli omu mu kiti kye mwali mwe muweera ekitiibwa kye naye nga sirinayo nze mukwano. Nga tunatera okunzika programu eno kiki kyogamba taata abaana? Timbaagala nnyo weebale kundabirira abaana bange naddala ono omukulu bambi akoze kyamaanyi ampeereredde abaana bange abo bawala. Obalabako ddi abaana abo? Waliwo guno omwaka yabansindikirako holiday naye yayangwa mangu okubakimaze yali wiiki eng'emu ne babakima ne babatwala. Naye kigambibwa mbu abasajja muzaddemu abaana temubakyawa oluusi mutuuka ne mufuuka abasaidi kiiki. Anti kati olaba oyo mba nina okumuwuliza kubanga nze njagala nnyo okumanya ensoma y'abaana bange wa weeyimiridde. Kati bw'ajja n'agamba sompyo. Tekimubeerangamu bambi era nange siddanga mu kirowoozo ebyo biba biwedde biba bya sookooleke gwe tolowooza nti tekimubeerangamu naye bw'ajja n'akyogera. Mba sisobola kukikola. Ng'otya? Anti Omuganda agamba nze kale nga nze sidda mabega nga kkooti ate akadda nnyuma kattisa. Bityo bibiri. Agenda kuvaayo akugambe nti munnange oli ludda wa nti ndi eno jangu nsange wano. Agayo tugenda ssula wano. Odduke. Ekyo kirowoozo maziga gembeera wankaabya ne ntuuka nga ndaba nga ali mu nnyanja mu mayengo g'ennyanja alekeddwawo siraba na buyambi. Kati ate essaawa eyo sigala mu kiti kyo nti oli taata w'abaana naye ebisigadde kyewalaba tugamba nti omukazi agenda kunoba ng'ayinaako era oba wanoba dda nga waliwo atakolakolako wano mpolampola. Oba waliwo yakusigula singa gye ndi eyo ate Muganda agamba anti bagamba akusigula takugula. Kituufu. Amala kusigula n'omugamba nti owaayi navuddeyo toddamu mulabako. Nze ebyo nze sibikola naawe. Nze mala kumuteera ddala ne nviirayo ddala ne ndyoka ndaba ekiddako. Ate nti gira nti ate bw'oli mu maka abawala babikola gye bali babikola bangi babikola naye nze ate era ono kuntuuka okundeetako eri eggundi eyo olwo ekiseera bwe kyatuuka nti naye ng'era olaba omutima teguliyo tegukyagadde mulekererayo ne ŋŋamba owaayi ojja naggwa ne mu mbi olw'ensonga producer wange omukoze bubi kubanga engeri gy'ogambyemu nti emyaka egyo kati tokyagyetaaga onkoze bubi mbadde ndowooza producer wange kati tusobole kubeera ng'ate ekintu tukitandikako obuto naye engeri gy'ogambye nti egyo emyaka tokyagyetaaga oyagala myaka 5 kudda waggulu okoze bubi nnyo. Myaka 5 obala bintu bya bugagga. Mwana gwe bali eyo babonaabona. Tebaliko ababayamba. Twala. Babonaabo. Programu yaffe bwetyo bwetambudde ebiwobe mu nsi y'omukwano ja kubanga tubaleetera ebisingako awo munnaayo abantu buli omu alina obulumi bwe naye nga abakazi togezanga n'owejja mu bufumbo olw'okuba bakutaddeko mujjawo maafu togeza tuula kola nawe yongeramu ku bukodyo akuleke waddeyo agende naye togeza n'ogamba mbuze munnange akola munnaye naye mwana mulenzi naawe omanyiira mbu eri mmere ya muwogo
ebintu ebimu mu byesigalizanga ebintu ebimu byesigalize nenga tujja kusigala nga tubagamba nti munnange siwulako mulabe wattu Nazimini baagala nnyo mwenna abatuwuliriza era abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza n'omwami ono okuleeta pulogulaamu eyo tubeera nga tunyigirizibwa ku mitima naye nga tolina ngeri omuntu ali eyo ng'asobola okugamba nti nno bakulaba mbi n'agamba nti oyo kati era awo yanyigiriziddwa era n'avaawo n'agenda ali kusalira omusango naye nga tamanyi buzibu bwe buvudde n'agamba awo nze sobola kuvaawo awo gendawo naawe olabewo owookya ndowooza otegedde omulabi wa Trans Media tukwebaza nnyo weebale nnyo weebalira okwekumira ku mukutu kuno kuva lwe twatandise paka okutuuka ku nkomerero eno byagamba nti beera bulungi weeraba